kino kiddamu mwenna Abaganda yesawo ey'okwetereza ne bannayuganda kubanga abasajja mutegedde bulungi si bannayuganda batufuga baagala kututta wetwongerera nti essaawa zino obwakabaka bwa Rwenzururu tebukyaliwo omusinga ali mu Buganda bamusibitakkizibwa kusukka Musega musajja tutumanyi kimulimuko ssaawa zino kabaka wa Bunyoro yenna bwe babikira nti afudde kuba tekikyali kimanyi kimuliko n'emikolo bino tegikyakolebwa kabaka w'Abanyankole Omugabe ne bakutuba n'okuwa biliyoni mu munoonye wali tokyamanyi wali naye nga yalina okulembera Abanyankole bamusa wali naye ali mu kudduka misinde dduka bakamwegezamu omutwe emirundi egyo esatu ne bagezaako n'omusiba mu makomera mirundi egiwerako musajja tunadduka kubanga yetayagala kintu kyonna kibeerawo nga kiri original ayagala kintu nga kiri genetically modified kati buli kimu kyembaga mujja kiroozaako ng'obudde bukyajja kati before nga sinagenda eyo njala sooka kusimba wana akati ndyoke nzanya information eno ndala ndyoke nsembyeyo omwami ole banyonyole kintu kiki batandiseeko bulungi nnyo osooka mukitegeere kati ntandise bweti kansulenti omukulembeze wa Kyagulanyi Ssentamu ku video eno kwoli bulungi nnyo buno obubaka njagala bugende gy'oli era njagala obufune nga bw'olina obufuna ekisooka ddala omukulembeze waffe yalina okutambula mu nsi bbiri omuli Qatar ne Dubai era ng'alina okusinkana bannayuganda n'okubakubira omuziki n'okukola ku nsimbi naye gavumenti ya USA mukimanyi nti bwekulumba ewaka ne mu kibira yagala kuttirayo wetwogerera Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama wange njagala obeere mwegendereza nnyo mu nsonga z'engendo okugambako wano wammanga ekisooka mukama waffe bamuyimiriza ku kisaawe e Dubai mwenna basinga obungi naye mutannayo bagamba kuba tajja bibagamba gavumenti ya Dubai njala kibategeeza nti eyina enkolagana bulungi nnyo ne Yoseti bahabula tabasiro ntano wakalekeza ensera mzezede ensanga bisibe njala tegeeza principle before nga tonnagenda Qatar na Dubai njagala ulize information do bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi Museveni yasobola okusindika spy be ne bagenda e Qatar ne mu Dubai ne bajja era nakati mu Dubai bakyalimu naye wamanya lwaki abantu bano basindika era nga n'omukulu Philip Sklaije mu Dubai mwali ngali ku hotel mubadde aso bagiyita Softel Hotel e Dubai mwabadde kiki kyamuleta olwozaaki omwogezi w'amagye yasobola okulinnya n'ava Uganda ajja mu Dubai n'abanyapi babadde bagijja e Dubai kubanga balina kibadde bakutegeddeko kyotannamanya kati ntandise gwali eyo gino gyemitendera omuntu singa aba agendagenda mu ggwanga gyalaga nga tebamwagalayo kino kisookerwako ekisooka omukulembeze waffe bwe agenda e Dubai bwe agenda e Qatar mukulembeze njala owulize bulungi nnyo tewamanya Yoseri ayagala kufrustratinga nakulaga nti oyina maanyi ne bwogenda mu diaspora kubanga asobola okukikola mu nsi ezimu naye njagala kutegeeza mukama wange olupya luno amasasi gayinza okuba nga tegakyasoboka n'obutwanga buyinza okusoboka naye kati tebukyasoboka nnyo engeri gye balina okukwasaganyamu y'engeri gy'otambula mu diaspora be very careful with your luggage mission baginitiatinga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi mission yali etya Yoseri ne bamafiya be bakwatagana n'ensi ezo bbiri okuli eri egenda otegeka ekikopo ky'ensi yonna neeno gye wakulemesezza okugenda ne basindika bambega aba buli kika era Yoseri yasooka n'ayogera ne gavumenti yaabo ewali ekikopo ky'ensi yonna nga ayagala mu luggage gy'olina bateekemu ebiralagalagala ogero tuuka ku kisaawe wali okugyayo ensawo yo already ng'erimu ebiragalalagala bakwate oleme kuva Qatar mission yatandika ennaku z'omwezi 3 butyo Dubai Qatar bwe kyagaana ne bakisindika Dubai era mission yali yemu nga bagenda kuteera cocaine mu suitcase yo kati eyo si ensonga enkulu mukama wange ngenda kusaba ekigambo kimu bw'oddamu okutambula tambula ndoza n'akasawo bakasuubi ng'otaddemu essaati yo n'empale yo ketuyita kati luggage toddamu tandika kutambula luggage nene kubanga mission ey'okutega ebiragalalagala nga bakozesa gavumenti z'ensi gy'oba olaze ye deal eriwo kati hot deal nkimanyi video baagala gikwata kubanga mission yatandika nga 3 omwezi ogw'ekkumi nga gwakatandika kasita mwafumya programu nti ogenda mu Qatar kyebabadde baagala bakwate n'enjaga eno nga bamaze ogiteeka mu kubanga gino emigugu gye tuyita teri gwoteekawo ku suitcase wali tomanya mugugu gye guyita baani abagujja ku konve eyo ne baguteeka mu nnyonyi okutuuka gye gulina okugenda tomanyiyo kati baali bayise mu sisitimu z'ezensi
naye kata yabagamba no it is impossible ekisobola kikola kubanze ngiro teke ekikopo kyensi yonna kata nekivaamu ne bakirekera ono omusajja era ono omusajja nabo kyabalemeredde kikola yensonga lwaki watutte 4 hours of interrogation nenga the main aim bali bagala finding out what was in your luggage nenga emission yabadde yakuteka muki biralagala yensonga kino omwogezi w'amagye yabaddeyo n'aba NRM babafi baddeyo bangi nga bagala funa kintu kino olwokogende kwa Lujazana ne Seni nti eyasimba ku bukulembeze bw'eggwanga bwa Uganda era nga muyimbi nakinku bamukutte n'enjaga kadde kaweddemu kati ye mission eriwo dikopisa manyi kuno kwoli mission gwetu yaba bagitandikanya na kuzo mwezi 3 omwezi ogw'ekumi gwa katandika eriya sekeke ekikubo ky'ensi yonna neegaragamba no kino tutugenda kikola ne bakutegekera Dubai era Dubai mission bwe yaganye soka mission bwe yaganye after interrogation nga bakyanoonye engeri gye bakikolamu ne bamala bakuta bwe bakutadde ekyazzeeko already bamafia Museveni ba state agent babadde nga balinda okukola breaking news no confessing anti onabadde mutambuza wabiragalagala kati to prove you this omanyi muwakana nnyo ono mwanyoko gwoyita mwanyoko Dr. Sira Nyanzi ono state agent nambagamba dda from nowhere lwaki yawandiise message eno from nowhere lwaki yawandiise message eyo from nowhere oyo babummonye ku Sira Nyanzi from nowhere lwaki yawandiise message eyo this is a reference kano kasirikiri okubuuza from nowhere ono yeyita dokita bwe mweddira omuziro gwe lwaki yawandiise message eyo sikyakana nkuwa information ekolako reference from nowhere lwaki ono state agent yawandiise message eyo message esoma bwete kubanga nze nadde Sara mbaze nakuzenga nkola research nga Sara kujagambye my younger brother Bobi Wine stop risking your life with this drug stroke with business. If it was China, by the now you would have been history. Stick to politics and leave drugs with trade. Mission yatandika jana kuzo mwezi 3 ogw'ekumi. Ono yategedde atya? Yategedde atya okuwandika ebintu bino. Disinge badde China ndibadde olibapega mitayimbwa. Kale mukamu hange njera kuga ekigambo kimu wo wala kutwala luggage yonna ng'ogenda abroad oba ogenda Bungereza oba ogenda mu America wo wala kutwala luggage wakiri engoye ozisange mu America n'ogula engoye kyebasigaza kati kukwasa kintu kyonna nga kirimu enjaga bwe vunga sigo gitutte bagiteekeremu ku kisaawe nga airport control system yekikoze kibadde bakoze Ize nkubuuza onomwenye ku Sira Nyanzi muzukulu wa Kaira Gajule eno message yawandiise yaki nkuwa reference eyayikuloni yange message information gyampadde nti mission bagitandika nga 3 yesonga lwaki kula yiji yabaddeyo ne hoteli gyabadde mungi bagambye oyo yagiwandiise message ngeri faringa ku information gyenkuwa oyo Sira Nyanzi kubanga yabadde amanyi nti sana kinzo okwabika nga badde bakisuubidde kubanga how often flight atambula ava mu Uganda mwagenda Dubai how often yabadde mu hotel bagita Softail hotel nga mwali teri amanyi nti wali nga balinze bulinzi bagamba good enough ne am a spokesperson yabadde mu ggwanga lya Dubai let him confirm about the information kati ekyongo kimazi nga bana Uganda mwenna abali mu diaspora dala bali mu Dubai bagamba nti bane mugende mpola abanyampi bangi abali mu Dubai nembagamba ne embassy ya Dubai embassy ya Uganda mu Dubai wa Abu Dhabi tande kigenda bakolera eri state entry ekozesebwa okutambuza business za Museveni ezenjawulo mu okutunda gold n'ebintu bira mu nsi zonna eri lake yaba yaye lyawo nzo mwakitegedde bulungi mission owa concert enjaga eri yaganye ne bagamba okatumulinde tugenda saza mu venue zonna era ne basaza mu concert ne bagisaza mukati wa reason as to why nenga na kino mukijjukire nti waliwo abaana abali mu house project yao nenga bali ku social media kuno mubagoberera bangi nnyo era information mwagifunye bangi nnyo era nga wana tekera mu house project ndozo na kurencha
n'ebintu bigenda maaso nenga bali connected balanga business za embassy ne seminar za embassy nenga abaana muloza nti banchuka nga si banchuka information mwajifunye sagala jibadira bulungi nnyo ne mwajifunye so mukulembeza njala kutegeeza nti nga government state yekibadde mu mukono neti wategedde information kikyali ekikutambulako batandika okutambulako naku z'omwezi 3 ne bogera ne government ezo 2 kuki balina okukola yensonga lwaki baluddewo nga bakuinterrogatinga nga baagala kuyisawo kintu ekyo nga nono omwogezi w'amagye gyali mission yagimanyiko bulungi nga nono omwogezi w'amagye gyali akimanyiko bulungi Felix Kayi Wakane twadde mu Softail Hotel Dubai wabadde ng'olinze kutekola breaking news mukwata omusajja mutwale musibe myaka gye mwagala Karoba Kyagulanyi Center mujja kugamba ekigambo kimu weewala okutwala ensawo yonna ng'ogenda kukyeyo ng'ogenda okuyimba wantu wonna please totwala kabeere abantu b'otambula baleke temutwala lage muzireke na kino kibagambe ekyokutaka ekyenjaga nakyo kibaffe nakyo don't dare kutwala kintu kyonna eyo neddiirwa effe otherwise ekakibalemye baagala kiteeka ku international level nti ensi yonna ebakukwatira nti wabadde n'enjaga nga tetwabadde ne baproteza mu planting ndowooza mutegedde bulungi mukama wange ndowooza okiwulidde bulungi nnyo mission yatandika mu nnaku z'omwezi 3 ekkata baaganda tugenda teeka world cup tetwagala kubeera mu misango gino ne bakisindika Dubai kyaganya okukwata nga badde bakyagala ne basobola bakuddireyingise bamaze okuddireyingisa ne batowa order n'ekivulu kisazibwemu kuba kati wabayingirira ekivulu kisaze mu busaze kubanga badde balibereddwa so ndowooza kitegedde bulungi nnyo awo saagala kulwawo ngenze ku information endala mu nsonga zino ebiseera bisinga nti omuntu bwabanga afunye visa kuba abantu mwali mubuuza lwaki ate bamukutte ku kisaawe ekisooka kiri bwe kiti nti omuntu yenaaba nga tebakagala oyingira mu nsi ekisooka sooka webuuze lwaki bakuwadde visa singa ba tebagala oyingire mu Dubai lwaki bakuwadde visa kikibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri lwaki bakulinze olandinge Dubai ku kisaawe ekibuuzo ekyokusatu lwaki bakutadde mu kukunyizibwa okumala essaawa 4 ng'omuntu wa bulijjo n'omusobyo ekibuuzo ekyokuna lwaki bakukutte okubuuza ebibuuzo bingi nnyo so nga ate ku kisaawe okubeerako options 2 ensi bw'oba olaze ng'olina visa yayo batekukkiriza kuyingira mu nsi eyo immediately obeera ne return ticket bakuteeka mu waiting room ne bakudipotingirawo kubanga Dubai ene ennyonyi nyingi nnyo eziconnecting ku Africa either Kenya oba Ethiopia oba Egypt immediately obutakumalya budde baali bajaga tugenda kukkiriza kuyingira mu Dubai you are deported immediately baali bakyusa ticket yo ne bakuteeka ku nnyonyi yonna ebadde ino connecting either Kenya oba Ethiopia oba Egypt n'oli okubeera deport ne lwaki bakutaddeawo essaawa zonna ng'oli bakutaddeawo kubanga bade balina okudipotinga immediately nga bwe kirina okubeera mu mateeka omuntu oyagala ayingire mu nsi omudipotingira nga tolina kuweebuuzizaako ne good enough information yonna agifunye buli kubanga gy'ofulumizaako si ye yokka olina gy'osirikidde nga gwe which is okay nti you are piling a lot of information ku mutima gwo which is good kino kyenjagadde okutegeeza bannayuganda basinga obungi nti omuntu bwe bakukwatira ku kisaawe ekisooka omuntu banga osabye visa nga bakwererako butayingira tebasobola kukuwa visa bagana no tetugenda kukuwa visa ekyokubiri tebasobola kukkiriza kuyingira mu nsi yaabwe okoma ku kisaawe ezino z'essaawa badde bakubuuza bibuuzo ki olwedde omanyikiddwa oli mukulembeze mulamba badde bakubuuza bibuuzo ki ekyo kiri ggwe naawe ne katondawo ekyo kivuddeko sigenda kirwako ngenze maaso tugenze ku nsonga ya Yoseeri endala n'obwakabaka obuli mu Uganda njagadde okutumira ku baganda mwenda abasoga mbalamusiza ku mujiba lako gye mutuusaako engalo kansoneti muli bulungi okusookera ddala nabategeeza luli nti ebintu ebyali mu ggwanga erya Canada tekyali kigendererwa kya muganda waffe kyuma kya Yesu kutyoboola no nabazanyira akatambi nga kyuma kya Yesu abuuza bulungi nnyo ku kabaka wa Busoga era n'amwaniriza era n'ayogera naye ekyajja kyuma kya Yesu mu mbeera kwe kuba nti abasajja bano bakozesa feesi z'obwakabaka n'abakulembeze baffe ab'ennono okutambuza ebyobufuzi byabwe butyo Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ensi mutegedde si Munnayuganda
kati alina kukozesa abafuzi ab'ennono okuba nti bakola emirimu gye gamba ng'okukumakuma abantu n'okuba nga bateekamu essuubi obutamuvaamu. Butyo Kyabazinga wa Busoga bamukozesa naye nga tamanyi nti bamukozesa. Olw'ensonga bw'owulira minisita eyabadde ayogera ebigambo byayogera bina babuzanyidde jjo oba nazanyira luli nga tebikwatagana mukolo gwe bayitako Kyabazinga. Ensonga okuyita omukulembeze w'ennono ensonga zirina kubeera za bwakiza bwa Kabaka. Era njagala kubuuza mwenna abadde bavuma kyuma kya Yesu simanyi tannatulobolako Kyabazinga wa Busoga nedda yasosemu wakitiibwa bunyo era n'amubuuza. Mu kino njagala sooka mubuuza. Omuntu yenna njagala osooka ofune obwongo weebuuze. Kyabazinga wa Busoga ebbanga lyamaze ku Namulondo ya Busoga ayina ebintu bingi nnyo byakoledde Busoga ne projects nyingi. Mwagala kuŋŋamba nti Kyabazinga ogenda mu Canada yade tamanyi nti Aga Khan mukozi wa Museveni oba Aga Khan yomu ku project efuga eggwanga Uganda. Bali kyabagenda bamuyita agenda alaba wekitibwa Aga Khan mubaeko project bazimba. No, I'm informing the public. Aga Khan is part and parcel of the ruling party in Uganda. Aga Khan yemu ku bantu abafutubadde ku bana Uganda mu nsi yonna nga bakozesa state funds ne state properties okuba nti afutubadde ku ggwanga Uganda. Kati bw'oŋŋamba nti badde bamututte kulaba Aga Khan nga ye Museveni. Abatamanya Aga Khan yani waliwo amasomero ge bayita Aga Khan international schools mu Uganda mwegali. Aga Khan hospitals gyegali e Kenya. Kati Serena yonna weeri managing wa Aga Khan ettaka lya gavumenti za Uganda hotels kati Aga Khan yazirina n'ebintu ebirala bingi mutame projects bani. Kati munganti owekitiibwa Gabula Nadyope Kabaka wa Busoga badde bamututte kusinkana Aga Khan. It was just a decoy kubanga bakimanyi bulungi nnyo Aga Khan mukozi wa Museveni oba Aga Khan muntu wa Museveni era bafutubadde ku ggwanga Uganda okukola ebintu byonna balina okukola bitegedde bulungi nnyo. So saagala baddemu kukosa kifaananyi kyonna kya Kabaka nga beefuula bagale. Era kati ndoza mulaba Museveni Kabaka wa Buganda yamubuuka n'agaana omukolera n'asalamu obutwafe. Owawunyo n'agaana okukola byayagala n'asalamu obutwafe. Kabaka w'Abanyankole Omugabe n'agaana okukola byayagala n'amudestroyinga. N'agenda kuwalwa enzululu omunnamagye n'agamba I'm not interested in your fulale. Yasalawo n'ajja n'alomba olubiri n'akuba buli muntu yenna yali amasasi ne bafa. N'amuwamba n'amuteeka mu Buganda mwali mwamusibidde. Ne wasigala abakazi b'ennono babiri owa Busoga n'owa Toolo. Kati owa Toolo n'abateekamu Katikkiro we oyo bw'omulaba omusajja omukyotala. N'owa Busoga n'abateekamu Katikkiro we oyo muvawala. N'abateekamu kati akontrolinga obwakabaka bwa Busoga n'akontrolinga obwakabaka bwaki bwa Toolo omuntu ombwati. Kati buno bwa Buganda yabuteekamu musajja we Mayiga yakontrolinga buli kimu. Uza mukitegedde bulungi nnyo. Kati mbaga bittu saagala bagamba nti mpisa mu bakabaka siisa mu maaso mbategeeza information entuufu. Mutegeere ki kye tuliko kubanga omuntu alina okutegeera. Ssaabasajja Kabaka ye yaleeta Museveni ng'asuubidde nti buli kimu bagenda kikola nga bakiwandiika mu ndaga nti yamanya nti omusajja yeefuula. Byonna bigenda mu maaso mu Uganda Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambi. Byonna ebyokutunda amataka okumenya buli kimu okutwala buli kimu ekiri mu Buganda okusonyiba si byabinamu omukono. Musajja tumuwambe naye alwanira bulamu okubanga buyimirirawo n'abaana be naye nga bakikola be basajja bano Abanyarwanda abatuusi. Nabagambye nti Rwanda ne Burundi zirimu eggwanga eryabatwa abafutu abatuusi bakola ebitundu 14 ku buli 10 ne bafutu badde ku ggwanga erya Burundi. Listen kasooke kusimba wakati awo. Mbagambye nti Museveni musajja mutuusi era enamba yaabwe entono yafuga Uganda agiremeddeko. Bwe tugenderera nakagamba amata musajja mutuusi bakola ebitundu 15 ku buli 10 yafuga eggwanga Rwanda. Burundi afugayo musajja mutuusi ng'afuga ebitundu 85 by'abatuusi. Ndoza mufunye clear picture bwete. Kizambaga ati akabenja k'Abanalytics kekefuze ensi omuli Djibouti, Ethiopia, Eritrea, Somalia, Uganda, South Sudan, Rwanda, Burundi bagala kuyingira Congo ne Kenya bagiyingidde. Bwemula Ruto azoba n'ayogera nti twagala kukola East Africa ngeri boundless. Kitegeeza mission yaabwe yatuukirira gye baagala okukola. Bano abasajja basobola okupulesinga ekintu kyonna kye baagala ewa tebakireka ne kibeerawo.
bayingire Kongo batandika okuyingira ebyobufuzi by'empolampola era nga bapulantinga y'abantu bateeka bajja nga bakulampula mu magye mu byobufuzi nga bateekamu ssente epya n'enkadde okutuusa bwe batuusa mu ofisi baagala ne bakola kye baagala. Ffe kitulamye nti Lumbuye bw'enzija nepa information ate yennyini gwenjuwa gwe twogera olulimi lwe lumu yajja n'awalampa Lumbuye. Omusoga ayogera ensonga ezitegeerekeka ate musoga munne yajja n'amuwalampa ng'amulinnya naye nga by'amulinnya ayisaawo. Bwalinya musoga munne abalekedde omutuusa okutwala obusoga. Omutolo bw'ovuga mutolo munno ng'ali ku nsonga zirwanya buwanga wa ttolo oba owakusolwa mutuusi kujja kuyingira Bwakabaka bo. Omunyoro bw'olinnya munyoro munne ayogera ensonga kitegeeza owa Museveni ne batuusa banne okutwala bunyoro. Kye kimu ekiri ku Bwakabaka bwa Nkole. N'essaazi bw'otulya Abaganda bavuma Lumbuye naye nga by'Abaganda bigenda batuukako. Ng'obudde butuuse nze Lumbuye nja kuba sirumwa gujja okulumwa ennyanja tategeera kubanze byambi kugambye ojja bitegeera. Nali njagala okwogera ekintu kino naye ensooka nenkireka mu nkireeso olwaleero. Mujjukira bulungi nnyo nti Queen wa Bungereza bw'amala okufa ebintu bingi byagenda mu maaso. Obulombolembo nno bwavaayo era ndowooza mwabula bulungi nnyo. Naye ndowooza entereka ye Mwagire bamutereka mu kintu ekyefaananyiza okuba kiringa kyaki. Naye nga abaliwo ku mukolo ogwo baali baluganda bakona baluganda bokka tewali yalabe bamuziika. Kati gwe atiitiibya omuzungu ng'okimanyi nti alina obulombolombo n'ennono wali olabyeko limbo oba ekijja kubaziika abo bakabaka ab'ennono ab'ensi z'abazungu. Buto naffe bwe tulina amasiro g'e Kasubi mu kibira omuterekero wa Ssekabaka omuteeke wa Kabaka yenna aba aseeredde. Kati gwe yalaba ekintu ekyo nga amasiro g'e Kasubi gali myaka 12 tegaggwa nga n'agamba nti alina okugamaliriza ali mu kuwujja biwojjolo ali mu kulya nsimbi kuzimba akeedi ng'ate obuwangwa n'ennono kuba tudde obusaanyaawo okuteeka enkwezenge n'okuteeka ensowole mu Buganda. Ne weewuunya omuntu omukulu avaawo n'atabuuza bibuuzo nti lwaki tutambulira nnyo ku ntoli z'Abazungu n'obulombolombo bwabwe so nga ate bituuka mu bulombolombo n'ennono bw'Abazungu babikolera ddala okutusinga ffe kennyini. Ne weebuuza omuddugavu otegeera otya naddala Omuganda atasobola kumanya buvubo na buddo na kumanya bulombolombo bwo. Ne weebuuza ki ekikubonyabonya ku nsi n'okuba nti ogaa nti nd'ebisiraani naye nga weerabidde gy'ova. Mu kino gyala kibategeeza mwenna muzuke mutegere bulungi nnyo. Omukulu omu yagendako mu ggwanga erya Canada n'atuukako mu Native Canadians era n'ayita mu bitundu byateekawo ng'ebyobulambuzi okulaga abantu ba Canada naddala bakasangwayo obulombolombo bwabwe n'ennono n'eddiini zaabwe ze baali bakkiriza nga gye ziri. In fact mu kavidiyo ke nalaba mwalimu n'omukeeka gwennyini Omuganda nga mweguli naye nga ekintu kimu kye yayingirako okubalaga kyalinganga gyetugamba nti abantu bano bannansanga b'eggwanga eryo bwe baali baliira emmere mu luzungu bagiyita restaurant n'endowooza mu lulimi olwabwe balina engeri gye bakiyitamu nga buli kimu kitegeke bulungi nnyo era okugenda okulamba osasula ensimbi empya n'enkadde nga buli kimu ekiri. Naye gwe ne weewuunya nti mu Buganda temukyali wadde kituyita kaddiyizo nti Omuganda aliddako alirabira ku ki tetuyinaawo na kyetuyita kyetuyita kigango oba tetuyinaawo kifo kyonna Omuganda yenna waagenda ne yeebuuza ku nsonga z'obuwangwa n'ennono nawa gy'asibuka n'okumulagirira nti kino gy'olina okugenda oba kino kyekiriwo nga tekiriwo essaawa zino. Nti bw'otuuka Emmengo mu Bulange kyokka ky'oyinza okusangawo ge magye agatasobola nakukkiriza dde okuyingira. Bw'otuuka mu Lubiri baalusaanyaawo. Bw'ogenda mu masiro g'e Kasubi gaafuuka nkambi y'abamagye ne twebuuza kati Omuganda aliyagala okumanya ebyafaayo n'obulombolombo n'ennono alisinzira ludda wa.